Waliwo omuntu omu ampereza video lwaleero. Ampereza audio. Ngamba Bini. Omusumba Lucius Bugingo. Ndabi video wano ng'agamba buli amwogerako amaliriza bubi mbwayogedde abamu baavayo mu palamenti abamu baafa bw'oba toyagala lumbe lunaakutta tomwogerako. Kiri bwe kiti kati nziramu gwe siddamu oli kidimu kiti gwampereza audio. Omubi adduka nga teryamugobye. Kyekisooka. Ekyokubiri nziramu gwe ampereza audio eyo. Omubi adduka nga teryamugobye. Ekyokubiri Katonda ayagala ababi. Segede Katonda ayagala ababi kubanga ayagala bakyuke. Ekyo kyenyinza okuddamu awo tuvuddewo. Leero mbadde sigenda kwogera ku musumba wa House of Mayor Ministry International Lucius Bugingo kubanga nakizudde nnyo nti n'ebintu ebimu abikola ngende maaso n'omwogerako mu FM. Ayagala FM bati saga jimuwa. Naye ate nja muwa okumukolekitinga ensobi z'abakoze nja zikolekitinga. Nina video mpitirivu kuba nina byensuubira okunkolebwako ne temutya. Ne bwe mala emyezi 3 nga sirabika oba 4. Nina video eziyinza batwaliriza emyezi 4. Enkole. Mulimu zimu ku video taginga. Mwine emboozi gye mutawulira mu kibuga. Mwine emboozi gye mutawulira mu kibuga naye bweziri video. Emboozi ya Susan Makula ne Judith Sabiri temugiwulira. Archives mweri ntereke. Audio za video za zona zenjogerako eyo terimu sinazibawa ne weziri nkole. Ate amakubo gezirimu nze esiga. Autuveyo. Bannaki. Banna mawulire. Njagala tukole ekintu kino mu bwerufu mu mirembe. Waliwo story right now eri mu kutrendinga ya alien skin ne munnamulire omu. Waliwo story emwe eri mu trendinga munnamawulire omu n'omuyimbi alien skin. Story ezo ziri ebintu ebyo biri emirundi eki. Bibiri. Ndowooza ebintu ebimu bamaneja b'abayimbi tubimanagingenga. Nti maneja w'omuyimbi gwa avunaanyizibwa ku mawulire. Noga nti muba mu department mulimu information abakuvunaanyizibwa ku information. Naga nti munnamawulire obriefinga bannamawulire. No munnamawulire tugenda kujja ku kisaawe tetugenda mubuuza kintu kyonna tumutunuze mu kamera then tugende waka we tubatuula press conference weeri atunyonyola olugendo bwe lukoleze eki bwe lubadde. Lwakuba nti bannamawulire ba Uganda abamu baagala nnyo okugamba nti kansooke ku siini nze mpeeyo eggulire. Bannamawulire ba Uganda abamu tebagendera ku rules zifuga muntu oyo oba kampuni eyo. Even waliwo ne wogenda ne mu parliament even ne mu offices ne Buganda wano ndaba kwano Emengo
Katikkiro ayinza okyaza omuntu nanga twabadde mu kafuba katakkiriza bannamawulire naye ne bavaayo ne babawa ebibadde ebimu ku bibadde mu kafubo. Gwe muntu ogwo wali olowoozezaako lwaki otuwa ebibadde mu kafuba ako lwaki totulese ne tubirabira ddala? Kitegeeza bakuwadde ebitono ebibadde mu kafubo. Kakati mazima ddala omuntu atambula avudde mu nnyonyi avudde London omuteekako omuzindaalo yogera olidde otya? Olaga bali gy'ava mu bazungu nti ono w'amaalo nnyo ennyonyi abadde surprised nnyo owulidde otya like kipya ku ye naye oluusi taba maalo lwakuba nti kati abannayuganda ffe twakuliramu ekintu nti n'okugenda ebweru maalo kipya okulinnya ennyonyi kipya kyokka ate abazungu ewaabwe bugaali. Kitegeera nenzira ku Halion Skin mukwano gwange njagala nkubuulire ekintu kino wakikoze bulungi baati bubi. Munnamawulire eyazze okujjako interview talina kyafiirwa kubanga omusinga erinnya kye wakoze wagezezaako omukuba igino nze nagirabye nze omanyi bwe manjako omuntu interview ebigambo bibiri mala okuntegeeza kyali nekyategeeza wamukubye igino yasoose eyokubiri eyokusatu ng'era alemeddeko naye oluvannyuma lw'okulemerako n'owekyawa ng'omuntu tagulira naye weerabiddeyo ekintu kimu nti oli mu kulinnya naye waliwo abali mu kusika okukka bajja kukozesa gundi eyo advantage eyo mulaba tawa bugundi kitiibwa biki ekyo nakyo wagihandolinze naye manejawo yakubadde wala yabadde asobola okwanguwa okujja okukola ki okuhandolinga ensonga eyo oba najja naga muyimbi wange akoye baneka tugende ku Fangoni Forest twogerere eyo manager wali enskini nojja n'okibumbumba mangu. Tulabye ebintu bingi wano. Tulabye Cristiano Ronaldo waliwo yajjanga agenda mu kubaka serefe namugira ati nga Cristiano kyakoze kirungi naye ng'oli amugwiridde bufugirizifu na Galarias ffe tusanga bafani baffe oba mikwano gyaffe nakusanga mu kibuga ng'obadde oli ku byo tambula bibyo nakugwira na Mbabazi neyanza nnyo mukwano Teire omutunzi nakugwira nakukwautiva kopini yokampotya you know mu bintu ebirina Galarias bannamawulire be Uganda tuyige ne ba media gundi ba producers omuntu gw'osindika eri alina obukugu obumala okubuuza ekyo oba yabaddewo kitugamba nti omwana ali tamanyi kameramani yabadde ku kamera kiki ekyakulemezaamu kamera alien skin ng'omwana amubuuza ng'ate omwana aswala wadde ofuba kulaba alien skin nti omulabise lwaki tewakutte kalakita endala oba kataweyiza endala ezabaddewo kumpi awo n'olaga abantu omwana yadde akutte omuzindalo gwobadde toyinza kukwata muzindalo guno n'ogutunuza mu bantu abamu kubazza okunona skin omuli bamaneja bo bayimbi banne n'obabuuzako muze mukwaniza skin kuba ono amaze okukuba igino. Tube creative mu mirimu gyaffe, tube creative. Tuyinza okubuuza nti nno twaswaziza alien skin kumbe tuswaza company media company yaffe nti ogiswazizza otya nti abantu balina company abantu balina tebalina bali gundi tebali experience. So ekintu kino tukireke kitwala nnyo vairo pigo ebintu bibiri nti alien skin kimukuba nti bakizimbira okwo alien skin ya abusing omunnamawulire bo bwe bakiwandiika mawulire gane Uganda ogamanyi alien skin ya abusing munnamawulire ne how omuntu avudde mu nnyonyi oyagala mukozesa nsobi kati singa gambidde awo ekigambo ku gundi tanneeteekateeka
Even media za Uganda kenyini no ogenda kuchaza Lord Mayor Lukwaga amaze mu byofuze emyaka n'emyaka kabe namboze omweza n'omugamba nti bino bitugenda okwogera kenkya n'okubuuzaake enkya n'obimuweereza najja nabyenkya ku message namuweereza n'omuwagenda tugenda tambula bwe tuti naye nga amaze mu byofuze era bye mugenda okwogera ku entertainment ebyofuze nga bibazeemu emyaka egisukka abiri naye omuweereza ku byogenda okwogera kenkya nono lwaki omuyimbi avudde mu gundi ng'ate mupya mu industry lwaki tomukutte mpolampola naye omutadde ku live kuba togenda na kubyeditinga ali ku live omukwatidde omuzindaalo owulira otya kati akudde muki mpulira bulungi nnyo mpulira bulungi nnyo okugenda keranda ayolesa amaalo gaawo oba ayimirire alyoka asooka ku interview batugambye ogenda kulemera yebweru really like ndowooza ekintu kino kijabuluseemuko simanyi lwaki simanyi abaasoma bo bwe kino okubeera mwe munsinga okutegeramu abaasoma naye kyabuzeemu kyabuzeemu munnamawulire ali mu kuva ku nnyonyi omugundi ali mu kuva ku nnyonyi nga siraba bwe mugenda nga Prime 7 yabadde agenze wenu n'omuteekamu obuzindaalo bwotyo olaba ne ku mikolo gya Prime 7 agenda okubuuza ebibuuzo byogenda okubuuza ne bakubuuza ebibuuzo lwiri naye munnamawulire ojja ngo misinde kyagaanye si tetujja kinonyeza mwana kuba kyemwamutumye omwana yakuta omuzindaalo tetujja munenya producer kye yamutumye producer singa nze mbadde nanyini media oba nga ndi manager mbadde ntuuza olukiiko essaawa eyo oba enkeera woolu ne ngamba kyabadde ekisaana kati ogenda kugenda nga Abraham nga Aleskini yakoze bubi nnyo naye yabadde oya kati singa akolera ensobi mu kamera awo omanyi badde amawulire ba Uganda tunyumirwa nnyo ensobi z'omuntu zaakoze okusinga ebirungi bitya nti singa ayogererawo mbadde ngenda kusigalayo naye bangobyeyo bugobi kyekikola amawulire we build Aleskini na kino nkikugamba oli muganda wange TV zino ezimu ze zaakukuba ng'olinnya naye tumuwadde emyezi 2 bayimba biki naye kino kijjukire teriyo mugagga asembera ku mmeeza y'omwavu Amerika ne bwe begenda kukuyamba ekuyambira mu nsi mwoki mwoli kabefa abawagizi tetugenda mu bivulu by'abayimbi batamaze kuba hit ne ng'osobola okuyitako kabe bakyali babakujjako interview ba YouTube bakyali bonoga nti bakyali bange bakukido nti baagala nnyo abayimbi babagira nnyo kubanga obawa content n'abakolera era abatabawa content yabakolera bamuleka okitegedde munnange so bano abakuba ekikono right now bakwetaaga naye kye bakola si kyoba bakola twafunye ekifo kyaffe Namugongo kye tugenda okuteekako kyaki tukyali mu nzikiriziganya twakifunye Namugongo nja kibagamba omukulu Mawulana Kasozi ne Raini ekivulu mwebale kola kivulu ku Yidi kyabadde perfect muntagingire Mawulana ne Raini oluvanyuma muntagingire abayimbi ba Uganda
njagala kumanya ba mikwano abayimbi ba Uganda mwe muswala koddi ekyokubiri bayimbi mwe aba Uganda mujja ddi mu bivulu n'abaana bammwe nganze banyizo kwata omwana wange ne mugamba jja mumperekereko oba wenkolerwa ku media ku office yange oba ne kwata omwana ne mulita ku dduuka n'atula wali n'enkola lero n'agenda mugenda n'abaana bammwe mu bivulu ebyo bye mubeeramu mukimanyi nti ebivulu bye mubeeramu abaana abato omuzadde ng'azze n'omwana we wajja baayo omuntu omugwegwenyufu oba ekibuyabuya kigive ekigambe lwaki oleeta abaana mu bivulu gwani yagamba nti ebivulu ebyo bye mujjamu lwaki bwe muba mubiranga temubiteekako under 18 tojja ali under 18 tojja kuba omwenge baba gutunda baguteekako tegukkirizibwa kunyweebwa ali wansi w'emyaka 18 takkirizibwa gunywa kyokka ebivulu byammwe bwe muba mubiranga muteekako nti n'abato mutwalo kiki ekibawe muzanga mbivulu ne mujjanga mwambadde obukete ne mudda ku stage zammwe abazinyi bammwe ne batandika okusitula abasajja ne babateeka wano ne bababeebakako ne babazina mwe babagambye okutukoolera ebyo ebyokutukunamira n'okuwemula kwe kuyimba okunyumirwa ku kivulu ky'abalani nakinamalabye omuzinyi wa gulavite nasuwa omwana namuteeka wano namala amwebakeko atandika omugirirawo byokwegirirawo mufaaki ebimansiro mwabizza mutyo kati ebimansiro mwabikyusa kibimusiga mu bantu ekivulu kyabadde live ku TV nange bayimbi bayo kiki nokwata omuyimbi yonna gye mugenda omuntu bajja kusitaja okuzinako nammwawo bannanga bataze muyigiza bwemu gwe n'omukwata n'omwebakako n'otukunamiza n'amabina n'ogagira oti ku bayimbi ba Uganda abajja oba ba Diamond Platinum oba baani wali olabyeko omuyimbi oba wirangomba bano bagundi abakongo wali olabyeko omuyimbi nga waliwo omukazi ajja omufu wa stage n'amusula n'amuteekawo n'amugira ati okimanyi nti n'okwo kwa abusing abantu kati nze mukazi wange azze ku stage kufuuwa nayagala azinemwawo kamunyumidde n'omukwata oti oli bayinza okugamba nti mama sho tugenda girabira wa Rain sho ya Rain gye tugenda okulaba ku Yidi n'agenda naleta maama we mu kyalo nono naleta maama we mu kyalo wange ne tugenda ne tugula emmeeza ze mutuguza ziba zigenda tuulako baani mulowooza famire zaffe nasala wange atudde ku mmeeza mama ntudde ku mmeeza otudde mukwepa ikyoti mama agenda okutulako ati oba maama wo bannange mutwetamize ebivulu byammwe mutwetamiza nani ekivulu nga kifuuse ekivulu bye babayimbi bavaayo n'alinnya ku mmeeza ati n'agenda mwina malo mwamutamidde nnyo ebiyaga byammwe nga bibakubye mwakuzibwa bubi mwetunda bayimbi mmwe lwaki eggwanga lyaffe mulitta lwaki mulitta bantu mmwe
bamulundugira ku stage bannange Mususe bantu mmwe Tukoye ndalabye abaana ba moti beza ne bokuki natandika sika akabinanga kali kati ne basike empale zigisike ki mwacho nefumitira ku stage oti hibane gwazina bwatyo azinebyo okimanyi oluyimba tusoka dwagalanga tukyali mu audio twate tunakulaba boboloza nti byozi na birungi nnyo omuyimbi tayimba kati gwo muzinyi nnyo teke ku posta oteke erugogo gwo muzinyi wa mabina ayina agabina agenda amasamase obwerere bwo nobulaga okulaga nti gwo obwerere bwo nona mu sente kasito tukunamira nga toli mu mpale ngoli mu luteteyi kapaina kagire kati timba posta erugogo tujje timba posta erugogo tujje ogambe mutwalo olabo tujnajja twaki mutusiriwalira ko bwe muti balinga bana abayimbi abagenda ku stage ne batandika okukuma enjaga ne mumanyi nti waliwo another life from there nojja ku stage n'otandika okufuuwa enjaga n'ogukolereza n'ofuuwa enjaga oluza gwasoose okuwera kati kwata enjaga eyo olinde mulumbe wamwe nga mufiiriddwa oyimire mu kidalo otandika okufuuwa enjaga lwaki kyotosobola kukolera mu lujja lwa nnyoko gw'okikolera mu lujja lwaffe oba okikolera mu bantu bano abantu baffe temuddamu tuguza mmeeza zammwe kuba emmeeza tetuba tetugenda zituulako nze n'embwa tugenda zituulako na famire mutuguze tiketi emwemu manye nti ogambe nti temujja na baana tumanye kiki bannange kyetufa gwe n'okumira enjaga ku stage mumaze okukuma enjaga ate ne mujja ne muzimba omuntu ne bamuteramu oluyimba pulo ne tubanga bazze okulwana bayimbi mmwe muddeko bino bye mukola muli bannaku muli baavu muli balukyolo bayimbi mmwe muli baseegu muli baseegu muli bannaku muli baavu muli balwadde muli balalu muli abasiriwala kubanga mu covid bwe mwasinga okukabira emmere mwagenda okusabiriza bwe mulwala wano mwe mukola kawoshi netujja ne tubasondera ne bafani bamwe bwe balwala mubasondera bayimbi mmwe mutatugasa mulinga bapasita bayimbi mmwe temutugasa eggwanga temuligasa mulinga bapasita temutugasa omuyimbi ajenekwe zinazaliba nakulya ku street nze waffe saasoma kubanga amasomo mama teyana school fees waffe natutwalina ddwaliro nalwala nnyo nakuba hit navuga emmotoka ya miliyoni 3 nasula mu nyumba ya mmeka nakuba hit nanywa omwenge gwa sente mmeka nga tayinza dosimba akasomero ak'emiliyoni 10 okwawe ndi kakinda gateni gusomereko abaana b'okukyalo kuwazaalwa n'atazimbako wadde akalwaliro akalinga akaseeginya ke yateeka ekawempe nti abantu beewuwe bajjanjabirwengamu abantu b'okukyalo kwazaalwa mutugasaaki mulinga basumba omusumba azimba ekyaki n'asolooza n'atazimba ssomero n'atazimba ddwaliro kyokka nga n'ekyaki tewa musolo n'asolooza abayimbi mwe abayimbi mmwe ne mujja ne mukola ku kyakutuwemulira kutwonoonera ggwanga fedda twabanga ku ssomero nga tuyimba koodiina nga tuyimba twabanga n'obuyimba baffe nti twagala nti alinawo kyalinaalete alinawo kyalinaалete nze ninawo daasi wange nze ninawo bini wange naawe jangu okitegedde essawa yakakati abaana b'oku ssomero obasanga bayimba kwepiica jangu tugende mu kwepiica
Really? Kuno tekuli kuvoola Katonda. Pastor sente ye church tewa musoro ja kuŋŋaanya. Gwasindikira nnyoko omutwalo okugenda emubende bagutemako sente. Naye pastor toyinza okulaba pastor gye bagamba nti baveeyo nga banaku naga nti nze nava Masaka nga ndi munaku naye kenfunyeemu nti okusoma kweri kwalinga kwa bulumi n'eddwaliro kanteekeyo akalwaliro bamaama bazaalirengamu. Kanteekewo akasomero waakiri omuntu asasulengayo 15,000 oba mutwalo omwana waasomerengamu. Era bw'akuŋŋaanya ekitereke ajjuza lubuto lwe n'abaana be. Olwo eggwanga likula. Likula. Be bayimbi. Omuyimbi ajja n'abeera ku TV ndi mugagga. Nze ffe tuli ba regents. Ffe tuyimbidde emyaka bwegiti. Ffe tuli bwetuti. Nze nnyimba nze alina hiiti. Nze ndi namba emu. So what? Wajja baayo omusiru agambe nina abakozi benkozesa. Omuyimbi abeera ne bawolole ng'emmotoka zibatambuliramu yiye. Ng'emmotoka bawolole be batambula nabo emmotoka yiye. Ennyumba mwe basula yiye. Gwayagala gwagoba. Abayimbi bano bennyini babeera n'ebibiina ng'abayimbi abali mu bibiina tebakola concert wadde erugogo wadde okufida omusite. Kakati mwe mulowooze tugenda kumalako tutya. Nagirabye ku show ya Lwayini yawalirizibwa okujjaga ne sati tajambadde bulungi agoba abantu ku stage. Nga bali mu kuwemula olunaku olwayidi. Oba batandike nga basosola nti Krismasi abalokole bayimbenga n'abakatuliki. Ku yidi basiraamu bokka bayimbenga. Ne kati omuntu alina akakaaya ke olusi n'entalabuusi ye atudde ozese kwepiikya mu kigoyo omwana avuddeyo n'amabiina g'amanene ebinyamanyama by'okukabina azze atandise okwegirira awo ng'ozze otulazo ebigundi olinnye ku mmeeza bw'obuka bw'okutuyitamu mwenna muwunya obugwigwiri bwammwe. Lwaki temweddako? Eno ensi ani abaga nti mwe mugitandikira mwe mugikomekkereza? Ani abagamba? Ebintu ebyo bye mukola Lwiri singa nnyoka aba akoze omukolo ewammwe oyinza obikolera ku mmeeza ye. Lwaki obikolera mu maaso g'abazadde baffe? Lwaki? Mwe abayimbi mmwe mumala bbanga ki nga temuniiseeko bannyammwe mu bivulu byammwe? Nomugata mama lero ngenda kuyimbira erugogo nyimbireko ne nansana jantambule nawe mu motoka yange ngende nyimbe nga ondabeko. Lwaki oyagala kufuula ffe abazzeewo nti ffe tuli bizeezengere? Lwaki? Banne bayimbi mmwe bwe mutandika okukola ebivulu mbasaba mukole ekivulu ekiringa ekya Misa Kisemakula. Mukole saalabako ku show ya Misa Kisemakula kuliko ebyo bintu bya kisirusiru. Mugenda tandika otulaga nti kategole y'abayimbi gy'oleta ku stage ku kivulu kyo mwogwa. Lwaki mupanga ebintu bwebityo? Ebintu biragirwa ku TV ensi yonna bisusse ku bantu abali awo ababalaba. Kati bigenze world wide oba Uganda yonna birabwa. Nodda mu kutukunamira, nodda mu kutukola biki? Nojja ku stage nga we nogi zoti. Gwoza twayagala nyambalayo. Nojja nomutandika yimba nga bwe mwe kukunyako obubira bwe muti. Ebi mwabiyigirawa.
mbegayidde bamikwano ebintu ebimu tubireke okuyimba bwe kibanga kitone okuyimba naye anointing Katonda abakutumye otusenga message mu bantu nite mufuka kyenena lwaki mufuka kyenena abayimbi mutugenda zire ebivulu byammwe tudde mu bizannyo tudde mu omuzannyo omuntu nze azannyo omuzannyo n'agusabika n'ekigambo eky'obwemu n'akisabika ani yali amanyi oluyimba olwagundu lwasibatta dole y'omwana wange maama nfudde ani ananyamba okinkanikira nti n'abaana dduka siteranyize jangu olaba essungu lyaliko omumbejja ng'akaaba nvaako nze nga nde tonjagala akwata mwana wo ani yali amanyi oluyimba olwo ani amanyi amakulu gaalwo ani amanyi amakulu gaalwo nigwe nojja ku stage nze shoyoka gye naakalaba ey'omuyimbi ya misaaki naye bannange mwene mufuukira ekizibu n'Africa bayimba bulungi oyinza okujja ku matovu n'omuzinirako Moses matovu oyinza okujja ng'ozina weekukuunya oti ono otakome kamu reporting account bagitwale ndowooza sina kyamukolera soke mu reporting kubanga bwe tufuna ekintu bwe kityo nze sijja kukola ki sijja kusobola sagala bawemu ku gundi yange ensi tugoba bawemu atonajja bannange ebintu ebimu bisukka Tukoye tujja mbivulu byaffe n'abaana baffe abantu bangi bajja mbivuluna gwe ogambye okujja n'omwana kwe kujja n'omwana omuto va mubiri bye mwakulira mu kyalo essawa yakakati omuntu ajja n'omwana we nga yamuvuga maama najja nga wa myaka 4 ng'omwana wa myaka 2 era bazina mwana gwoza bazina mwana muto naye gwe owulira otyanga omwana atunula ku maama ali wano oba bazine mukyala we essawa zakati osanga famire emu ng'abaana balina emyaka 25 23 24 nga babeera ne maama waabwe ne bajja mu kivulu Bamasimaye bakufuula moderator bafuula batya Black Queen Africa nkufuula ntya mukwano nyigewa simanyi kufuula gundi moderator naye simanyi bakikola batya ojja kinjigirize wano ndabe simanyi bakifuula moderator kiwandikawo mbuli ali enskin simulabangako ng'alina abawala bamuzinirako ebyo bannaye mutandika okuzira ebigundi ebyo bwe bityo abayimbi mutandika obbasosolamu ebivulu ebimu mutandika obbisosola mugire ebivulu mubizire ate basenga babasingira senga baba kati nga nalongo kitone aga nti omusomo gw'abakulu yogenda otegedde ne wano bakola ebivulu ne bateekako nti omuto omutwalo abakulu 2 ne mujja ku mastage ne mutandika abantu ab'ebitiibwa bazze bali muli biri n'olaba omuntu
goza bamisa kya batakola ebyo banaku gwo okola ekintu kyo nga towemudde oza banaku gwe nojja ne ssente zo nova ngo nkunamidde lwaki engoye z'omu bisenge muzireeta ku mastage lwaki kyokka enkya omuyimbi oyo ennyini ne bampangisa ogenda okuyimbira abaana ku ssomero bannayi tukoye misirawo ne wamma nkutubiddeko ogamba otya taata loni wange ogamba otya omumerika wange oli otya mukwano gamba otya loni mukisa lwekyo ogamba otya bannange ekibala kimanzi nalabye ku yiddi ekivulu nga ndi ku TV bwenti nga mbayikanti ebyo byaŋŋaana okugenda mu bifulu bye byaŋŋaanira ddala abayimbi musukka muwe mudde nnyo ensi eno temukyali basomesa nga ne bayibuli ega nti ayesitaze omwana omuto bamusibeko olubengo bamusuule mu nnyanja abayimbi mwetaaga oba kufa mutya oba mwetaaga kugendera mu mukoka bannanga abayimbi nedda that is too much mweweeko respect bannange twaswadde nnyo ne Rain yavudde backstage najja n'agoba abantu ku stage abayimbi mugende ng'ekitiibwa kiba kitta really naye nga kyabadde is necessary that is necessary mutusaasira okujjanga bifulu byammwe mulinga basumba be Uganda omusumba wa Uganda ayimirira ku kituti n'alyoka ayogera amagambo weegati nogamba n'ayogera ekigambo olwedde oba omaze okipolomootinga ffe twakula ewaffe nga toyinza gamba maama nti njagala kgenda mu ttooyi tosobola kaaba ejjajja nga nejjajja tayinza kugamba nti genda mu ttooyi nga n'omwana nga tebayinza nagamba mwana nti twala omwana apame ng'ekyo tosobola ng'era bagamba genda osimbe omwana genda osimbe omwana nga n'oba bwe bakulabye olaka wetaaga okwetawuluza nga genda emmanju weetawuluze mutwaleko emmanju sewenju kayu naye kati agagamba mukubawo makube oba mwakulirawa bannaye mmwe nze nenjizaaja musinza ziwasaamu sisobola kwaga gagamba gabafuutuka munyaaka mmwe mulinga abafiiridde embizzi mu kamwa ebyo ebigambo ebibava mu kamwa abasumba n'abayimbi basinze okutta eggwanga abasumba abamu si bonna abasumba n'abayimbi abamu era abayimbi abamu abasinga obungi be basinze okutta eggwanga be basinze okutta eggwanga ndowooza kyobala Prime 7 tabayita wuwe singa gawa buli mwaka kanteekengayo ekivulu mu nsanyuseemu ewaka
tabayita lwa kubebyo munamwe mulira abaana ndoza ne mu lubiri wa Ssaabasajja temuddamu kujja nze sinza kulaba muntu eyawumudde kiro wali ng'enkyali wa Ssaabasajja maaso ga Ssaabasajja oba owunya toyinza kuwunya nojja maaso ga beene tosobola ebyo ebintu byemukopa mu mawanga g'ebweru bya kisiru walolebeko omuntu azina maganda nga beenyiga naye kukulinyisa bw'ati ozina muwogola ng'oleeta kwekukuunya olina ababina manene oli muyimbi wano wakulanga kifuruusi agagulu gonna gakulinga muwoga yakulira mu mayinja n'oyambala akantu bwe kati n'otandika okutulaga ensalosalo z'ebisambi byo ufaaki mwemuloza simamulima muzze kwetunda nga tetumanyi n'oyambala kabayika wenna nojja waliwo kati waliwo buno obwana obuto n'ayambala kapatula bwe kati kasaze kati yenna najja n'atula neyenamira bwoti n'ogamba kati ofaaki bane mutandika mpozi muze mubigufiira ku mugumba nga nammwe abagenda bivulu muli bwe mutyo ye tunaayogera ki kati nga mutambula obutiti mu butadde bweru muwanika namu olugoye omuntu alaba akatiiti lwaki mulaga amakudde gammwe ebweru mwe mulowooza ffe tulina makudde mweddeko awo nvuddewo media za Uganda mulekerawo abakozi bammwe okubafuga nga abagenda batta omwana ajja ku media yo n'omugamba mbuno boboze wange tolina kuba na YouTube channel bw'oba onkolera tolina kuba na YouTube channel goloza nti sente z'omusasula zigenda muweezaawo emyaka emeka zigenda mubeezawo emyaka emeka bw'aba afunye ka YouTube channel ng'omwezi kanza omuwayo emitwalo 2 n'agattira ku aga 5 g'omwana afuna 7 kikulumirawa lwaki mwagala okukozesanga abantu ababeera mu nnaku bokka kiki mulala bwe tubakolera obulungi ennyo media zammwe ezo muziteeka amanya gaffe mugateeka mu biramu byammwe nti naffe abaana baffe baligabana ku media zammwe mweddeko nammwe mbadde nsaba aba UCC abagaba layisinsi nsaba busabi abagaba layisinsi n'abavunaanyizibwa ku bakozi ne revenue ejjeyo omusolo ku media NSSF musituke mugende ku media muteekemu bambega babege mpola mulabe abaana bakolera ku media kibafuna abakozi bali ku media tebafuna NSSF abasinga obungi tebali ku insurance omwana alwala n'ejjanja ku mitwalo 3 ge bamuwa emitwalo 3 omwana agenda kujjako sente mekazi agenda okuwaako gavumenti omusolo mwetebula nti gavumenti bamugifiiriza gavumenti media teziwa baana teziwa baana gundi teziwa baana NSSF teziwa baana insurance tezibawa musaala gumala kyovole osanga omwana wa diguli diploma yasoma amawulire journalism nga yasoma bulungi nnyo amawulire ng'ali mu ngato y'okumatala y'essinja akasanvu ng'agenda kukola sitoole bamuweyo omutwalo mutuyambe zino nti necessary omwana ng'akola ku TV ate bambi bonna ne bumagatala kasa nina ka botika akanyambaza olaba TV omwana n'amala okukola n'atumira botika emwambaza noga nti n'ennyo kagera gende yayambalereyo ntumira saluni enkola enjala bole kati obulamu ne bukulirawo mu kwebuzaabuza
Lukakananga azadde abaana be batano aguza atano ku 10 ayina akamotoka kamaka ekisoba kagundi nga atano ku 10 yozadde abaana mu batano babana nga tebasobola okugabana ko kwadde kwota mulimba Chana longo kitone teriyo egenda baira na kuzomezi nga 13 ku kiraye maxi emakindye